naye kati abanuupu kye bagamba abantu eyo si protest vote. Njawulo ki ku kye bagamba abantu kati ne kye babagamba 2021 mutulonde abantu baffe mutulonde buli woolaba umbrella londa eyo tebeera protest vote. Kati waliwo enjawulo n'okugamba tugende mu protest vote ng'ate nti londa ffe. Waliwo enjawulo n'ekyaliwo 2021 si protest vote. Akalulu ak'abavubuka ebyavuddemu bye bijja okuva mu k'abalema mu k'abakozi mu k'abakadde bwe bityo. N'abamagye nabo babamu ku ne opposition. Mbadde nzira ku ky'abamagye era okukyusa amateeka. Ebibiina twasalawo 2005 okutandika enkola y'ebibiina by'obufuzi. Waliwo lwe baali batuteereddewo abamagye abalonda ne bayita aba DP aba UPC aba NUP aba FDC kati tulina PPF tugende tuboogereremu. Simanyi okwo kuyita kulonda tekibangawo. Waliyo kiwuliddeko? Waliyo kiwuliddeko? Ako tekuba kulonda. Tewali protest vote yabaddewo kubanga si ye yakoze. Protest vote togamba nti londa nze nedda. Olaga butali bumativu. Kati tosobola kulaga butali bumativu ng'ate olonda nze. Tosobola. Kati lwaki bo bakinyonyola bwe bati ate ne baagala okukekakasa bannansi. Butamanya. Bw'oba waliwo akatundu nja kajjukira bwe nadda wano kali mu Bayibuli Matayo essula 23 ndowooza olunyiriro lwa 2:6 awo. Tuleme kukkiriza buli kye batugamba. Bwe baba batutendeka management eyo gye tubeera waliwo ekintu kye bayita 5 whys. Akalulu k'abavubuka saagala abantu bakatunulire nti kalina kye kalaga ku kulonda kuli okulala. Kalina kye kalaga ku kulonda okwa special interest groups ezikozesa electoral college. Abalema, abakozi, abamagye, abavubuka, abakadde. Engeri gye babasengekamu ennonda yaabwe gw'atali wa NRM si kyangu kuyingiramu. Ekyo kye ŋŋamba. Naye saagala aba NUP aba DP bagwemu amaanyi nga balowooza ekyabadde mu bavubuka kyekirina eri nedda eriyo kye bayita ennonda ziba za mirundi ebiri. Waliwo gye bayita universal adult suffrage. Buli muntu okuba akalulu kati ng'aka woman MP. Ne mubaawo ne kye bayita electoral college. Kyova olaba mu bakyala kubanga ennonda yaabwe ya buli muntu kuba kalulu universal adult suffrage. Naffe abatali ba NRM bawangulayo bamalende wano wona osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ku mukutu ogwa MS Media nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomoozebwa okw'enjawulo ofiiriddwa olwaziza bakugubye ku mulimu n'okusomoozebwa okulala nkusaasidde nnyo asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nze Matiya Sekanjako nina Mr. Kennedy Mutenyu atwala akakiiko k'ebyokulonda mu Democratic Party munnabyabufuzi munnabyafaayo aluddewo asonsula n'okunyonyola ensonga ez'enjawulo. Tugenda kwogera ebigambo ne Mr. Kennedy Mutenyu ku nsonga eziri mu kisayo ky'ebyobufuzi we twogerera kati agenda kubuuza tutandike programu. Mr. Mutenyu buuza abantu. Mukulu Matiya nkusanyukiddeko okuba nti ompise n'enzija n'abalabi baffe tubulaŋŋanye bye tubaddeko mubadde mu biraba naye ndowooza kati tufunyeemu akalembereza ne tuba nga tusobola okutambuza ebintu nga bwe biri era we tutabadde bintu bingi bizze ebiyiseewo bingi naye tujja kusobola okwogerako ebitono era mbeebaza okumpanga akakisa kano nempa endowooza yange sinza asinga naye nange nina endowooza ebintu ebimu mbaddewo. Tweyanza nnyo tweyanzeeke we tujjidde akalulu k'abavubuka kawedde NRM yakamezze kumpi n'ebitundu 80 ku buli 100 ebibiina by'obufuzi ebimu bakoma lwaleero okuzaayo nomination forms abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo bannabyabufuzi ab'enjawulo bakola statements ez'enjawulo nalabye Kyagulanyi akola statement entenjeru ng'agamba bentenjeru bannaye abakiikirira wano Lugoloobo mubbi
yabba amabaati nabba kino wenga luddeko mu byobufuzi munnabyabufuzi ku level ya Kyagulanyi yani tuse mu constituency n'ayogera ebigambo bwe bityo. Okay, kakati waliwo Nakinkoomu ayitibwa Voltaire abasomye ebitabo ebingi bamumanyi. Omwami yagambibwa okugamba nti yagamba ne bwemba siwagira byoyogera nenja kulwanirira eddembe lyo okubyogera. In other words, ng'alinga ayogera ku freedom of association. Kakati bw'omala okufuuka omukulembeze waliwo enneeyisa gy'olina okweyisaamu. Ne bw'olaba ekikyamu olina bw'oyinza okukyogera. Kakati mukwano gwange muto wange Bobi Wine ayinza okuba yayogedde ekintu ekyo mu luzungu kye bayita in the heat of the moment. Naye bwe tuba twagala nnyo mukwano gwange omulala kyatera okwogera Erias Lukwago nti enfuga ey'amateeka rule of law. Kooti yokka yeyina obuvunaanyizibwa mu Uganda okudeclaringa omuntu nti mubbi. Kubanga kati bwe twogerera yes ekyamabaati kyaliwo naye ali mu kooti. Kati kooti bw'esalawo nti si mubbi gwe nga wayogera dda nti oli mubbi. Kye kintu kiri kye tugezaako okulaba nti ebyobufuzi byaffe tubiteekemu kye bayita decorum. Decorum kagamba okusaŋŋanamu ekitiibwa n'ebyo. Kati bw'obeera member wa parliament waliwo by'otokkiriza kwogera. Era bw'ogamba nti gundi mubbi speaker akugamba leeta obujulizi oba si ekyo kimenyewo. Bw'ogaana akugoba. So kati tulina ebitundu bya Uganda nga 75 ku buli 100 bavubuka bato. Ffe abasukkulumyemu tugezeeko okulaba nti tubayigiriza enjogera enkwata y'ebintu na buli kimu. Kale tuyanziza ebbugumu mu kwegwanyiza ebifo abasajja n'abakazi nga bakima forms bazizaayo nomination form mu kibiina buli omu bw'ayagala. Esooka kino kiraga ki? Ekisooka constitution ya Uganda egamba nti buli luvannyuma lwa myaka 5 tulina okulonda. Era twasembayo okulonda nga 14 January 2020. Kakati ate ne bagamba constitution 2021 ne bagamba nti mu constitution okulonda okwo kujja kubeerangawo ndowooza mu nnaku ezisembayo mu nnaku 9 ezisembayo something like that. Kati batandise era mu myezi ng'ebiri oba gumu n'ekitundu wajja kubeerawo nomination. Singa tubadde balimi tuli mu season kukungula kati emyaka gino 5 egiwedde kati ate tuddayo ku kapimo ba politician ne ba political leader okulaba nga abantu bagamba yes kye mwayogera kyali kituufu. Lwaki njogera politician ne political leader? Politician yoyo ayagala ayogera abantu bye baagala okuwulira. Ate political leader yoyo alungamya n'ayogera ekituufu oba mwagala okukiwulira oba nedda. Kasita kibeera nga kye kituufu. Politician ye ayogera ekimuyisaawo. Nina omwami omu gwe ntera okubeera naye ku TV mu kansala wa Nuupu. Waliwo twali twogera kumpi myezi nga 6 emabega ne mubuuza ekibuuzo n'akiyita eno n'eri. Bwe twafuluma nga tuddeekana nga obadde oyagala kunzita. Ffe tulina okwogera abalonzi bye baagala okuwulira. So kati oyo ye politician naye political leader yoyo agezaako okulungamya n'agamba kino kituufu kino kikyamu. Kati njavuga akataka nga sinatuuka ku program ku topic eri. Nalengedde era over the weekend ndowooza nalengedde mwami Mpuuga wa DF ng'ali bitundu bya Soroti wawawa agulawo ofiisi n'ebirala. Bwe naliko wano ne bannabyabufuzi abamu ne bangamba nti ekintu kino ekya Mpuuga okuvaayo bulungi akitwala e Masaka. Aconcentrating Greater Masaka oba afunayo abaka 5 oba 10 oba 3 oba 1 naye aconcentrating eyo. Mpuuga activities zino zina kyezimwongerako ng'omuntu zaaliko kati kugulawo ofiisi bamwaniriza mu bitiibwa eby'amaanyi n'ebirala. Nze ate endowooza yange eri bweti. Constitution buli muntu emuwa etteeka emuwa eddembe okwegazanya n'abantu bayagala freedom of association. Kakati mwami Mpuuga
baataddewo ekibiina kyabwe DF. Nze ŋŋamba nti yalina okusalawo mu marketing tukiyita positioning. Ekibiina ayagala kipositioninga nga provincial party nti eri mu kitundu kimu oba nga national party. Kati nze ndowooza singa mbadde mbawa amagezi launch ya Democratic Front yandibadde wano mu Kampala. Kati bw'ogenda e Masaka gy'ova muganda wange Honorable Mpuuga oba ozannyira mu mikono gy'abali abagamba nti ako kabiina k'e Masaka oba nga azannyira mu ngalo zaabwe. Nze ndowooza kyakola kati okugenda Soroti naawe anaggulawo kiremye ebibiina ebimu. Kiremye ebibiina ebimu. N'olwekyo ate ekibiina ky'obufuzi kirina kubeera kyaba abantu abalina endowooza ezifaanagana mu by'obufuzi nga tonnalowooza na buwanguzi. Bw'obeera mu development, nze nina background ya mupiira gye bayita development age myaka 8, 9, 10. Awo oba oyigiriza muntu kusamba mupiira, bagusiba batya, bagugaba batya, badduka batya nga tebaliiwo, okuba otya banana paasi, ogusiba otya, ebintu ng'ebyo. Kaakati emipiira gy'abaana abato tegyandibaddemu kuvuganya kuwangula, gyandibadde kuwa mwana mupiira n'aguteeka wali n'ogamba nti oyo aliba defender, oyo aliba kino. N'olwekyo kati mukulu Mpuuga aleme kwemalira nnyo ku kwagala okuwangula, okwagala okubeera n'ababaka ba parliament. Akole Mugisha Muntu kye yagamba, zimba structure, gende Soroti, jangu ewaffe e Mbale, gende e Kabale, gende e Fort Portal, ofune national appeal. Kati bano abantu bano abavudde mu bitundu ebirala mwe mujja okuva abajja okulondera National Executive Committee. National Executive Committee mwe yejja okulaga kuba mu mateeka bagamba nti ekibiina kiteekwa okubeera of a national character. Kyova olaba nti ekirowoozo ekitandika Democratic Party yange DP kyava akyoli. Mukulu Engineer Joseph Kasolo ne bamutuma abaali banyigirizibwa abasomesa n'abalala, genda e Kampala oyogere ne banno. Najja wano e Kampala n'akwatagala n'abalala 8 abasinga baali bayizi ba Obbi ba St. Mary's Kisubi, nga taata wa mukulu Robert Sebunya ne Remi Kasule ye yali secretary wa DP yasooka. Mulimu Serubiri, mwalimu Alphonse Ntale, Joseph Kasolo n'abalala. Kati Beni Kiwanuka bw'akikwata, ogwo gwali mwaka gwa 56, Beni Kiwanuka bw'akikwata yagenda e Bukedi, abakedi ne baleeta akabonero kano. Kano akabonero ka DP abalala mukeesibako bwesibi kava Bukedi. Kati bw'agaziya ekibiina n'akitwala e Kabale mu Western Uganda, Abakiga be baaleeta oluyimba DP egumire nkeibaale nti DP ngumu eringa jinja. Kati olaba DP yatandika 54 naye yatandika okuspreadinga 58. Sooka ofune abantu wonna. Naye nga mukulu Mpuuga ne DF okugenda eyo si kibi. Naye mu kukola ebintu ebyo olinga ow'omupiira agamba kankubeyo ekizungirizi, ogenda okwesanga gunywa tegunywa bwe kityo. So bw'anaaba alina ekirungi alina ababaka ababadde mu parliament abaliyo, ate eyo si garanti nti bajja kuddayo, naye alina omusingi gwakola ki. Ojja kulaba kati ebibiina ebimu byogerera wano, Katonda ayinza okubayamba ne bafuna omubaka e Teeso, ne bafuna omubaka e Mbale, gwe ng'oli wano. Kati bano be bafunye sente ze Electoral Commission $1,10,000 zigenda wa mu DF sente zino bazigaba buli kwota gy'emyezi 3. Ndowooza engeri officially gye bamaze okunnyonnyola speaker nti bayingidde eri, kati eri gye babadde ziyinza okuba zisaliseeko zidde eno. Kati olaba akase naye tuli kwota zikyaliyo. Waliwo akasente akayinza okuyingira, era waliwo abafiiriddwa akasente, naffe tufiiriddwa aba DP, naye waliwo abajja. Kakati ngame kyavuga kataka sebo njagala ngende kudde, omanyi
obadde mulwadde mukaawo era nakubira esimu numpereza message nani jala kubuuza ku nsonga ya delegates conference nga njala kubuuza mwe lwaki mwalo eggulu lwaki mwalo eggulu ne mulwawo okulonda okulangirira ne kulwawo ekibiina eky'opposition ekya NUP ne kikola delegates conference mu ddakiika nga kimaliriza nga njanja kubuuza logic owammwe abalwisa waaliwa logic wabali abangu yagosubira aliwa lwaki mwalo bali ne bayanguwa speed wabaawo abasanyuka n'abatasanyuka ku bivuddemu kati waliwo abatasanyukidde ebyavudde embalala tuwulidde nti baagala genda mu kooti naye tebannatusavinga kaakati naffe tetwagala nnyo tutuule tubawe obujulizi bwe batalina naye nga kyenyinza okwogerako nti kye baakoze kyekyo bagende mu kooti naye okutuuza enkuŋŋaana ne bavuma abantu tewali kigambo kye batavumye tekijja kukyusa kulonda okwo tubadde gulu nakyo nja kukyogerako aba branchi ya Mao gyava gulu bamukoledde akabaga ne tukuba ne raale gaggadde mu kibuga gulu enkeera yaalwo ne tugenda Padel ziringa kilomita 8 okuva eggulu naye wano eggulu we twabadde ku underground abantu abalinga kumpi 6 baavuddeyo nga bamemba ba DP nga buli omu alangirira nga bwagenda okuvuganya ku bwerosi ku bwa kansala ku bwa meeya ku bwa MP kati olaba nti abantu mu bitundu FDC eri mu bitundu eyo mambuka nayo etambula naye wano bambi mu kitundu kino ekya Uganda bakyali mu kwevuma oli musiru oli mubbi oli ki bw'oba ogenze mu kooti nkusaba okakkane olinde kooti ekusalirewo naye ate bw'olwanyisa ekibiina n'ogamba ebyo sibikkiriza n'ogamba nti tujja kulwana kati ate abantu bano okujjako kati omuntu anaagaba tiketi ya DP ye Secretary General Dr. Gerard Siranda oba wamulonda oba tewamulonda kati bw'oneeyita owa DP okujjako nga togenda kwesimbawo nakino njagala nkyogere saagala nnyo kuyingirira mu biyinza okubeera mu musango kubanga ekyo si kirungi etteeka liba linkwata waliwo omwami omu nja nakumwatula linnya Honorable Richard Lumu muto wange tubadde ffenna okuva mu biseera bya UID yali agenda kuvuganya ku bwa Secretary General era buli muntu yali avuganya namuwe dakiika 3-5 okweyogerako Richard Lumu najja naye najja neyeyogerako n'akakasa abaaliwo ba delegate nti akalulu agenda kawangula n'amaliriza eddakiika ze ne ziggwako n'addayo ne wayita eddakiika ntono n'akomawo ku bigenda mu maaso wano nsazeewo okuvaamu naye ejjamu yekka then nalabye akatambi awantu nga waliwo omuntu amubuuza onoosaba tiketi ya DP ekisanja ekijjako n'addamu nti nga Mawa akyali ku DP sijja kugisaba naye ate namulabye ng'alina waatudde emikolo ng'ayambaddemu brown bweti ng'ate ali ku nsonga ze yagambye azivuddeko so nkuddamu mbadde nkuwa kyakulabirako Delegates conference joyita Delegates conference eya NUP yalimu abantu bameka 127 ab'embalala aba DP baasifuka 1000 ab'embalala bokka ekirala ate saagala tunenye bibiina saagala kunenya NUP kubanga enkola y'ebibiina bino efugibwa mu tteeka lye bayita political parties and other organizations or something like that act eyo kati buli kibiina kirina enkola yaakyo gundi DP ebifo byonna neeke yaffe eriko ebifo 54 byonna bikubibwako akalulu ebiriko okuvuganya UPC balonda president yekka n'alonda abalala NRM naye eronda president yekka n'alonda abalala NRM nerangira nti ffe 2021 and beyond yono kati NUP walabye nti mulimu beba nominating nti president w'ekibiina alonda ng'omuntu gwe jangu naawe
kati bwe kibanga kiri mu constitution eyekibiina kiri okay. Naye okimanyi nti ensonga za nuupu ziriko akabuuza nti wakyaliyo omusango gw'abasimbwa era omulamuzi yagambye nti fayiro ya nuupu mu electoral commission kubanga electoral commission yewandiika ebivudde mu kulonda kwa gundi. Electoral commission tokwata ku fayiro ya nuupu okugijjako oba okugyongerako. Kati muto wange Habibu ye Habibu owawano Buwembo n'abalala temunnayingira rekodi za electoral commission ekyo kyekikyaliwo. Naye kati ffe mu bimpimpi Delegates conference yali planned okumala ennaku 3 naye olw'ebyaliwo byowalaba teyasobola kumalirizibwa mu nnaku 3 naye nemalirizibwa mu nnaku 5. Kati awo we nnyinza okukoma kubanga ebimu bye nyinza okwogera bikwatagana naki n'omusango guli. Kati njala tugende ku kalulu k'abavubuka akawedde NRM nekawangula bwe tubanga tuli ku average yonna but NRM mukawangula opposition ebadde claiming nti abavubuka bayo era bayina kitegeeza ki kino ng'abavubuka boyina nga opposition ngono abakuwangulako obuzibu bwabadde luddawa oba batasobodde kukola bulungi kukuuma bulungi kalulu wako strategy kize balemeredde okuteekawo oba ze mwalemeredde okuteekawo okusobola okujja akalulu k'abavubuka. Ekisooka kyemmanyi siri mwogezi wa DP naye mbimanyiiko we kaabeereddewo ate we twabadde mu bino ebya Delegates conference naye nsekerera oyo yenna alowooza nti NRM eronda electoral commission neronda abasirikale neronda abalamuzi neronda na buli kimu eyinza okutegekera okulonda gwojje ekulangirira embugu owangudde obwo buba butaba na political reality. Waliwo kitwagala naye waliwo n'ekiriwo. Kaakati bino ebyabaddewo mu nsonga z'abavubuka nze nga Ken Mutenyo saabyewunyiza binabadde nsuubira kubanga ekimu ku butali bwenkanya bwe tulina injustice ekibiina kya DP kyatandikibwawo kumalawo obutali bwenkanya ebintu bino bye bayita special interest groups amagye abakyala abakozi abalema abakadde n'abavubuka structure yabyo engeri gye baabikola kwongeza bamemba aba NRM mu parliament. Lwaki olwaleero kansandikire ku bakyala abakyala tulina entebe z'abawomani MP 146 ze district ezo. Lwaki bwe babanga babaka b'abakyala ate naawe omwami ogenda n'obalonda ensonga z'abakyala tozimanyi okitegedde ab'amagye UPDF balina ababaka 10 naye simanyi namba y'ab'amagye bwe mbamba wadde nnyingi sirowooza nti baweze emitwalo 2 mu Uganda yonna balina ababaka 10 abakadde balina ababaka ndowooza 4 oba 5 kati mbuuza ebitundu 75 ku buli 100 eby'Abannayuganda kumpi bantu bavubuka bali wansi w'emyaka 18 balina ababaka ndowooza nga 5. Omubaka ow'omu Buganda ow'abavubuka ava ku booda y'e Tanzania n'akoma ku Kiira n'agenda n'akoma eri e Nakasongola owa Buganda yekka muvubuka muto mupya tannaweza myaka 3 asobola okukiikirira abavubuka abo. Abantu bano bakiikirira NRM mu bavubuka so si nti babaka b'abavubuka mu parliament. Okitegedde? Yes. Olwaleero tulina parliament erimu ababaka nga 5 naye ennaku zino ntera okuwa example ey'omukyala eyawangudde obwa president bw'abakyala mu DP
Sara Adongo munnamawulire ava Zombo 2021 yesimbawo yali wakubiri n'afuna obululu omutwalo gumu mu kasanvu ku Kyawomani MP Zombo District 2021 n'afuna obululu omutwalo gumu mu kasanvu n'obugwamu 17,000 ndozanga 800 naye tali mu parliament. Tulina ba MP abakyala ab'ekifo ekyo mu district nga 10 nga tebaweza n'ababaka mutwalo gumu n'ekitundu abalonzi obululu. Yes, tulina district nga yawangula naye yawangulira ku bululu mutwalo gumu mu kakaaga mutwalo gumu kanaana kenda. Tulina mulimu ze nalabye mulimu endowooza bakalangala eyo naani n'endala gundi amudati bwe zityo naye Sara Adongo yafuna abalonzi omutwalo gumu mu kasanvu si mubaka owakanaana mubaka wano mu Busiro East ewasegona ali mu balonzi bangi naye waliwo district endala nga MP waayo teyaweza na kimu kyakubiri ekyobululu Segona bwe yafuna oba Ssemujju waliwo bangamba bagita iki eri eyo Bugwere mu Eastern Uganda afuna 10 ezo ez'obululu n'aberomba kapala. Yes, kaakati ebintu lwaki mbiita butali bwenkanya bye bakozesa okukola programu za government. Kati owulirayo PDM Parish Development Model singa bagiyita People Development Model kyandibadde kirala. Parish gwe muluka wano mu Buganda omuluka guyinza omwamu abantu emitwalo 2 waliwo n'oguli mwena olwase mujja agamba alina omuluka gweyo gumu gulindemu abantu emitwalo 8 kati ku ssente za PDM ogw'omuluka gufuna obukadde 100 okugabanyiramu abantu abameka emitwalo 8 naye ne wabaawo parish endala mu bitundu ebirala ebya Uganda nga yeeyina abantu 2,000 nabo ne babawo emitwalo miliyoni 10. Kati olaba obutali bwenkanya wawendaga kyekintu ekiri mu cooperation agreement ya NRM ne DP abamu gye baali bavumirira mulimu ekigamba constitutional and electoral kukyusa amateeka g'ebyokulonda. For example, bw'ogenda ku parliament ntera okukyogera ku geeti yaayo olabako obubonero bw'amawanga agaakola Uganda. N'olwekyo abavubuka nga tonneenyigira mu kalulu kano twandisoose kunoonya bwenkanya na kukyusa mateeka. Ne tugamba tutya? Bw'ogamba nti olwaleero ekitundu okufuuka constituency kibeeremu abalonzi abantu si balonzi bokka abantu emitwalo 15 ojja kusala parliament ogituuse ku bantu nga 3 oba 2 ng'ogambye bwe muweza abantu 15 n'abaana abato emitwalo 15 eyo constituency 15 eyo constituency then ogambe nti abavubuka abaakatandika tebalina nsimbi. Tugambe ebitundu biri ebyatandikako Uganda nkuwadde ekyokulabirako owa Eastern Uganda eyaffe ava Jinja ku Owen Falls Dam n'atuukira ddala ekabera maido n'agenda ku Bode Busia. Omuvubuka aliyambadde abantu tasobola kumanya bizibu bye balina. N'olwekyo tugambe nti ebitundu bino bibeere n'omubaka w'abavubuka omu. Bitundu ki? West Nile, Lango, Acholi, Karamoja, Teso, Bugisu, Bukedi, Sebeyi, Buganda, Busoga, Ankole, Tolo, Bunyolo ne Kigezi. Then tugambe nti kubanga Buganda nene tugambe nti ebbendobendo ly'Ekyaggwe mubaka omu, ebbendobendo ly'e Luweero mubaka omu, ebbendobendo lye wandiyise Buddu, Buweekula, Singo, Kyaddondo. Okitegedde?
kubanga Buganda yesinza abantu abangi mu Uganda ne mu parliament yandibadde yeefuna ebifo bingi byebiriwa byebyo kati wakiri obeere n'aba MP babavubuka 15 ku 20 kubanga Buganda otaddemu Kyaggwe otaddemu gundi otaddemu Kyaggwe otaddemu Singo otaddemu eno aberuwero otaddemu Buddu n'abalala then okola otya tukole mu mateeka kye bayita universal adult suffrage lwaki tugenda ne tulonda omuvubuka omukyala mu kabox naye abavubuka n'oteekawo electoral college mwosobola okubbira n'okugulirira olonde etteeka ligamba omuvubuka mu Uganda yoyo ow'emyaka 3 n'okudda wansi kitegeeza wakati wa 3 ne 18 kubanga okulonda oyina wa 18 kati bw'oba oyina national ID tetwetaaga na register y'abavubuka y'abalema yaki register yennyini gye tulina ey'okulonda eyo gye tuba tukozesa tugambe nti omuntu okujja ku kabox okulonda abavubuka MP w'abavubuka owa Kampala genda ekawempe Rubaga Makindye Nakawa Kampala Central genda ne national ID ne voters card national ID eraga emyaka gyo olonde tubale obululu obw'abantu so si akabinja kemugulirira ne mutiisatiisa ne muzza wano abamu ne badda wali so nsaba abantu bonna naddala abavubuka n'abanuupu n'ebibiina ebirala tulwanirire okukyusa amateeka constitutional and electoral reforms ekyo bwe tunaaba tetukikoze mujja kukaaba oba tujja kukaaba nga bye twalabye mu bavubuka bikyajja ne mu bakadde bijja kujja ne mu bakozi bijja kujja tunulira abakozi 5 be balonda kati bw'okwata MP alondeddwa ku tiketi y'abakozi n'omuwa obwa minisita ensi yonna abakozi babeera kumbiranye ne gavumenti kati oyo aba afuuse minisita wa gavumenti oba MP w'abakozi aba takyaddayo kukolaki so bwe butali bwenkanya bwe tugamba nti tukyuse amateeka g'ebyokulonda era kyovola kye tulina okulwanirira okitegedde nja kuwa ekyokulabirako kye neerabidde embalala gye twabadde mu Delegates conference ya DP balonze ebifo tulina ebifo 54 okimanyi nti Buganda ye yawangudde okulonda kwa DP erina ku bantu 54 ku bifo 54 erinako 33% addako ye Northern Uganda alina 27%, addako ye Eastern Uganda 26%, Western yalina ebitono. Ate Buganda yatutte ebifo ebikulu: National Vice President, Vice President Buganda, Treasurer, Deputy Treasurer. Treasurer ye owekitiibwa Babirye Kabanda we Masaka. Teyekyangangako. Dipinga yanjawulo mu kubalala. Oyine bwe yekyanga asobola okudda ne mudamu ne mutambula. Oli kasita yekyanga n'agamba sivudde mu kalulu. Owekitiibwa Babirye Kabanda nali naye. Nze nali nsula mu hoteli room namba 4 nga ye asula mu namba 5. Era ne mukwano gwaffe omulala munnamawulire bamulonze ye Deputy Mwogezi Dennis Majwala Lukanga. Naye we Masaka. We Masaka. Ye Deputy Mwogezi wa ye Deputy Wokolero. Ye Deputy Wokolero. Ye yawangudde. Okolero yazzeemu naye n'awangula. Okolero yazzeemu n'awangula. Bw'otunulira Okolero yadde esimbyona. Okolero yesimbyeyo ne lukumbuka. Bw'otunulira n'abasiraamu bafunyeemu balina kumpi ebifo 10 ku ddiini zonna ezijjudde mu Uganda. Bafunyeemu oba? Anti nkuleetera. Ddiini kye yasinze okutwala? Anti nkugambye eddiini esinga obungi abantu mu Uganda ndowooza Bakatuliki. Nze ndi Muprotestant. Bakatuliki kituufu. Naye abasiraamu bafunye ebitundu, bafunye abantu nga 10. Mulimu abapya, abasiraamu mulimu Imam Makumbi yasigaddemu. Yo Western. Naye nga Imam Makumbi mumumanyi. Owokubiri omuwala muto omuwala taba Mbula Kalevu
omuwala muto Hajara Nakibuule kati ye muwandiisi wa UID. Mulimu Adam Sengooba nga ye mumyuka w'omuwandiisi wa UID. Akiikirira abantu ba West Nile biri bye mbadde njogerako ebya sub-region Zubairi wa West Nile. Akiikirira abantu b'Embaale Bugisu bamuyita Majidu. So buli kitundu kirina we kyagabanye. Bwe bwenkanya obugezaako okukola ki? Abakyala abalondeddwa ku NEC bali bitundu 26 ku buli 100. Naye nga ndowooza ekibinda kirina entegeka ey'okuweza nti kimu kyakusatu bakyala. Kuba abakyala balina okujja kuki? Kati bwe tudda ku kiri y'ensonga gye tugamba Mukulu Mpuuga akyogeddeko n'abalala bonna babyogeddeko. Bwe tutakyusa mateeka ga byakulonda tuyinza okuba tusiiga nsaano kuki? Ku mazzi. Kati akalulu k'abavubuka ka reflectinga ki mu kalulu 226? Tekalina kye ka reflectinga. Akalulu k'abavubuka saagala abantu bakatunulire nti kalina kye kalaga ku kulonda kuli okulala. Kalina kye kalaga ku kulonda okwa special interest groups ezikozesa electoral college. Abalema, abakozi, ab'amagye, abavubuka, abakadde. Engeri gye baabasengekamu ennonda yaabwe gw'atali wa NRM si kyangu kuyingiramu. Ekyo kye ŋŋamba. Naye saagala aba NUP, aba DP bagwemu amaanyi nga balowooza ekyabadde mu bavubuka kye kirina eri. Nedda eriyo kye bayita ennonda ziba za mirundi 2. Waliwo gye bayita universal adult suffrage. Buli muntu okuba akalulu kati ng'aka woman MP. Ne mubaawo ne kye bayita electoral college. Kyova olaba mu bakyala kubanga ennonda yaabwe ya buli muntu kuba kalulu universal adult suffrage. Naffe abatali ba NRM bawangulayo. Bamalende wano, bagundi abo, abalala Joyce baagala. Yes, Joyce baagala. Malende n'abalala Nabukeere Mukono bawangula nga si ba NRM kubanga buli mutuuza akuba akalulu. Ekyo kye tulina okukyusa. Kati lwaki balemedde nnyo lwaki protestive vote eno ekisooka yagaanye okukola ate nga NUP ekulaga nti persistence kuyegamba ffe tugenda mu protestive vote? Ekyo luli bwe wanfuna twakyogerako. Omanyi tewali kintu kipya kati kye bakola. Kankuwa ekyokulabirako ndi wa byamizannyo naddala omupiira gw'ebigere. Omupiira gw'ebigere omanyi amateeka ge gulina 17 gokka. Bwe bagamba nti etteeka lya offside balinza okulyamendinga ne bagamba nti kaakati omukono bwe gusigalayo, kaakati okugulu bwe kusigalayo, bw'oba tolina mupiira naye lisigala tteeka lyaki? Lya offside rule. Okitegedde? Kaakati bwe tutaakyusa ennonda ya special ate ne mu constitution mulimu nti buli luvannyuma lwa myaka 10 tujja ku reviewinganga ennonda y'aba special interest groups. Tukyagyetaaga. Lwaki olina UPDF nga tolina poliisi? Lwaki togamba nti ezo security force UPDF efuneko oba 4, poliisi ne gundi efuneko 3 bw'oba beetaaga? Kaakati constitution yakolebwa 95 ekitegeeza 2.5 twandi reviewings ebintu ebyo. 2.15 twandi reviewings ebintu ebyo. 2.25 twandibadde tu reviewinga every 10 years. Twebuuze abavubuka mu parliament tukyabeetaaga? Bwe tuba tubeetaaga balondebwe batya? Byebyo ebitakolebwa kati ebyo abantu bye bandirwaniridde. Kati bw'otuuka ku kintu kye bayita protestive vote si kyawano. Protestive vote ne bw'ogenda mu Google, protestive vote etegeeza kugenda kalulu n'okwonoona oba n'okasazaamu oba n'ototeekako linnya n'okateeka mu buteesi ne bakateeka mu kabokisi. Bwe mutuuka okubala wali tebakabalira ku muwanguzi, tebakabalira ku awanguddwa, eba invalid vote bwe ndowooza. Naye gavumenti
ezifaayo ennyo okulaba abantu kye bagamba we zigambira lwaki wano abatalonze bangi ng'ate bazze kuba mu mawanga agamu okulonda kwa buwaze kati oli agenda n'asaza mu busaza bw'ati oba n'agenda n'akazinga nga bw'okamuwadde n'akateekamu eyo ye protest vote kati abantu bano lwaki babuzaabuziza lwaki mulowooza protest vote teyakoze kubanga protest vote kirala ate nammwe kye mugamba abantu kirala protest vote togamba abantu nti mulonde ffe mulonde abaffe eyo si protest vote ate kati twajjirwa amasimu gano gulawo genda mu Google teekamu what is a protest vote n'olwekyo mulekeraawo okubuzaabuza abantu baffe okubuzaabuza okwo kwe kwavuddemu na bino bye tulina so n'olwekyo tubuulire abantu amazima bayibuli egamba gali tufuula ab'eddembe tewali protest vote yabaddewo kubanga si ye yakoze protest vote togamba nti londa nze nedda olaga butali bumativu kati tosobola kulaga butali bumativu ng'ate olonda nze tosobola butamanya bw'oba waliwo akatundu nja kajjukira bwe nadda wano kali mu bayibuli Matayo essula 23 ndowooza olunyiriro lwa 26 awo tuleme kukkiriza buli kye batugamba bwe baba batutendeka management eyo gye tubeera waliwo ekintu kye bayita 5 whys bw'oŋŋamba okukola kino nga nkibuuza why bw'ompa ansa nga nkugamba why bw'oddamu ne nkugamba lwaki emirundi ng'etaano okenenula ensonga kati mu kifo ky'okudda mu biprotest vote naki tugende tunoonye abantu ab'omuzinzi abayinza okwesimbawo bwe tusanga Sekanjako wa kibiina kyaffe ali wano ate omulala dde wali so si gwe omukulu okugamba gwe nviira vaawo nyinza okugamba sijja kuyingirira Nuupu kanjireke naye tukole ebintu ebitugattako so si ebitutoolako kitegeeza ne mu kalulu ka 2026 protest vote tejja kukola nga wawe yali ekoze protest vote ekola bw'okola protest vote naye kati aba Nuupu kye bagamba abantu eyo si protest vote njawulo ki ku kye bagamba abantu kati ne kye babagamba 2021 mutulonde abantu baffe mutulonde buli woolaba umbrella londa eyo tebeera protest vote kati waliwo enjawulo n'okugamba tugende mu protest vote ng'ate nti londa ffe waliwo enjawulo n'ekyaliwo 2021 si protest vote akalulu ak'abavubuka ebyavuddemu bye bijja okuva mu k'abalema mu k'abakozi mu k'abakadde bwe biti n'abamagye nabo babamu ku ne opposition mbadde nzira ku ky'abamagye era okukyusa amateeka ebibiina twasalawo 25 okutandika enkola y'ebibiina by'obufuzi waliwo lwe baali batuteereddewo abamagye abalonda ne bayita aba DP aba UPC aba Nuupu aba FDC kati tulina PPF tugende tuboogereremu simanyi okwo kuyita kulonda tekibangawo wali okiwuliddeko ako tekuba kulonda otyo kati oyinza okuddaawo n'oyomba n'ogamba NRM oba ani yawangudde ababaka ba UPDF 10 kati bwe butali bwenkanya obuli mu nnonda yaffe mu Uganda electoral and constitutional reforms zeetaagisa batuwaki abalala bazikuba ozikuba abaganda mulina kye mwogera oba olitakusunza kayanziko kiki bagamba corporation agreement ya DP ne NRM erimu ekintu ekyo okukyusa amateeka g'ebyokulonda abamu baavumirira nnyo Mao nti atunze ekibiina naye mukulu Mpuuga abyogerako aba-FDC babyogerako n'abalala babyogerako tukyuse amateeka olwaleero
amateeka tegaluma bulungi. Etteeka ligamba bw'obeera mukomera ennaku 10 emyezi 6 bakuta. Lwaki Besigye akyali munda? Ekitegeeza twetaaga okunywezaamu amateeka agaffe okugatereeza. Kyetaagisa. Era abazungu bagamba nti omuwendo mmwe abataagala kwenyigira mu byobufuzi by'eggwanga lyammwe gwe musasula gwe kufugibwa abantu ababanyigiriza. Oyinza okugamba nze ndi wano Lubaga ndi mu kaduuka kange oba mvuga boda yange tebinkwatako, naye bano bootolonze bano be batuula eri ne bakuwa amateeka agakunyigirize. Bino mwalabye eby'ebitaalo okukwata abantu n'ennamba bagire. Ebyo byonna biva mu paalamenti. Nga paalamenti eri abantu abalondeddwa bannabyabufuzi. Gwe kola kintu kimu, wuliriza, genda ofune membership card ya DP oba ekibiina ekirala kyonna. Teweetaaga kulinnya kadaala. Kati olwaleero tulabye NRM etukalakasa emyaka 4. Tulabye NUP kyesobola okukola mu myaka gino 4. Buli omu omulabye. Kati okyayinza okugenda n'okuba akalulu n'olonda. Naye olwaleero ffe abalaba nti abavubuka baffe bayisibwa bubi, tetulina ddembe kulonda muvubuka gwe twagala. Abavubuka tebasobola kwerondera bakulembeze baabwe. Lwaki? Lwa nkola eriwo. Enkola kukyusa nnonda ey'abantu bano. 2 ogambe n'abakyala abalonda women MP babeere bakyala bokka. Kati ng'omukyala yagenda wali gwe muteesiga oba tulinayo abakyala abamu abaakola bwe bati mubeewo n'abamutwala mu kasengo okukebera mukyala, naye nga 95 ku buli 10 omulaba nti mukyala gundi mwanyina wa gundi. Kati abo ajje yaba alonda woman MP kubanga n'obutali bwenkanya weebuli. Omuntu olwaleero tugamba one man one vote, naye omuntu bw'abeera mulema nga mukyala ng'ali mu magye ng'atali mu myaka gya kivubuka, olaba bw'alonda emirundi 4 oba 5 kuba akalulu k'abalema ajja kalonda, ak'abavubuka akalonde, ab'amagye balonde, nakana akafa aka bulijjo ng'ate nze nnonda mu kamu. So obwenkanya bulina okubeerawo. Tewali bwenkanya. Ekibiina kya DP kyatandikibwawo kulwanyisa butali bwenkanya. Injustice. So Mr. Kennedy, njagala nakikubuuzizaako ne njagala ompe ku nsonga ya lwaki katugambe njagala nyongereze wano mu Buganda ne mu Kampala, lwaki abantu 8-10 bagenda ku kibiina ky'ebyobufuzi ekimu okujjayo foomu nga baagala ekifo ekyo. Ekibiina kiba kitunda abantu beeyagalizanga bo kiki? Akabuuzo ako kalungi nnyo. Nayogerako emabega wano ne ŋŋamba nti omuntu nga tonnayingira kibiina kyonna wandisoose kusoma bikikwatako n'ofuuka member by conviction, okukkiriza nti ebigendererwa byakyo bye bibyo. Tosobola kubeera wa DP lwaleero enkya n'obeera owa NUP n'obeera owa DA n'obeera owa DF n'ogenda mu FDC n'olagawa ku kibuuzo kyo. Era ntera okugamba nti bw'oyingira ekibiina ky'obufuzi ng'omaze okubeera convinced mu kibiina ekyo oli ki? Oli memba, oli nannyini ttiimu oba oli muwagizi oba oli muzannyi. Bw'obeera omuzannyi mu ttiimu kati transfer zitandise. Arsenal yange enoonya ennaku ze gwe bafunye Zumba something like that. Omwaka ogujja ate omuzannyi gwe banaasasula ajja kgenda walala. Naye nannyini ttiimu yakola gwa kunoonya bazannyi bapya ye tagivaamu. N'olwekyo bw'omala okumanya nti gwe kibiina kati neŋŋa nti nze DP nze sirina bwe njivaamu, kyenkola nkola gwa kugamba Matiya Sekanjako oyinza okuneegattako, n'oli atukwata oyinza okuneegattako. Kaakati lwaki abantu beeyiwa mu 2016
wano mu Kampala ng'ogamba Bugambye ekisumuluzo kiriwa oba bbaasi eriwa kati abantu okuwa ansi eyo bantu banoonya beenoonyeza byabwe tagenze mu nuupu okusaba kaadi kubanga ajagala nedda abaza alowooza nuupu yejja omutwala mu paalamenti yes oba luli yali FDC okitegedde nabadde ntunulira ebintu nkola nnyo okunoonyereza nafunye era ngenda bikuweerezaako nafunye ebyava mu kulonda kwa 1996 ba presidential candidate 1996 okwa Uganda Semwogerere Mayanja ne Museveni Semwogerere yawangula Arua n'awangula Gulu n'awangula Lira n'awangula Kitgum ze district ezo ennene okitegedde na wano mbirina actually Mumambuka wano Museveni yawangula mu Buganda wonna tewali walala actually ntambudde nabyo tewali walala muntu yawangula kubanga abakulembeze baali basatu so n'olwekyo tulina okusoma ebiwandiiko bino tulabe lwaki so nno mu myaka egyo corporation agreement teyaliiwo Mao teyaliiwo naye katono nnyo nja kusomerako district nga 3 zokka olabe kwegamba olabe kyeŋŋamba ng'ate nkuwa n'ennamba zennyini tutuno tutuuse kaakati kantandike mu district ya Arua mu kalulu ka 96 Museveni yafuna obululu 3,114 n'obugwamu Semwogere yafuna obululu 15,900 n'obugwamu Mayanja n'afuna 10,188 Gulu district eri enkadde Museveni yafuna obululu 1,473 Semwogere yafuna 11,426 Mayanja n'afuna 10,235 mu Kampala President Museveni yafuna obululu 16,000 n'ebigwamu Semwogere yafuna 10 n'ekitundu Mayanja 1,414 Kiboga Museveni yafuna 4,700 Semwogere 2,000 Kitgum Museveni yafuna 1,300 Semwogere 11,007 Lira Museveni yafuna obululu 16,700 kaakati Luweero Museveni yafuna 12,900 Semwogere yafuna 3 Masaka Museveni yafuna 19,800 Semwogere yafuna 5 Empigi Museveni yafuna 20,000 Semwogere n'afuna 7,800 Mukono Museveni yafuna 21 n'ekitundu Semwogere yafuna 4 Rakai Museveni yafuna 9,700 Semwogere yafuna 19 kaakati bw'otugamba nti olwaleero DP ngenda bikuweza ekola bubi lwa corporation agreement mu 96 corporation agreement yaliwo oba Mao ye yali president bwe kutakola bunoonyereza era ngenda kuweereza bino byonna district zonna okitegedde so okukakana obululu obwo bwonna obwa district ezo lwaki nkireese n'abantu abalala babadde bakyogerako abantu abo babadde bakyuka abantu abo abalonda Semwogerere beeyongerako katono nnyo ne balonda Besigye ne beeyongera katono nnyo ne balonda Kyagulanyi batambula butambi balinga kooki ajja mu ssomero n'abazanyi 4 bw'ava mu ssomero ly'ogenda mu ddala era agenda nabo kati oba tozimba oba okola maintenance sebo kiraba so kati opposition kubanga kyekola oba abali mu bibiina bya opposition kyebakola kikyamu emmotoka yo tesobola kufa n'ogitwala wano e Lubaga mu ddwaliro tosobola kubeera na musujja
n'ogenda mu garage. Kaakati eyo y'ensonga lwaki President Museveni n'abantu be batukalakasa emyaka 40 kubanga tetutegeeranga lwaki. Kuba mu Uganda ntera okukyogera. Entebe mu kalulu ka meeya Kayanja Dipolo ye yakawangula. Naye owookuna eyali owookuna independent yatudde gwe balangirira. Otyo kaakati bwe waliwo ekintu Museveni ne NRM kye bakola kye tutannamanya. Bwe twagala okumuvuma byonna nga bwe biri ate ffe baakalakatta okumala emyaka 4 tuli ki? Oli bwe mumuvuma ffe tuli ki? Bw'aba dictator olwo gwe badictatinga oli ki? So kikulaga nti tulemeddwa wano Bigirwa yatera okukyogerako, tulemeddwa okunoonya solution. Kubanga ebintu bino nze ndi munoonyereza kubanga nasoma marketing. Bwemba nze nali nkola mu Coca-Cola gye namala emyaka 21. Naye Pepsi Cola kye yali ejja okukola mu myezi 3 mu maaso nze nali nkifuna. Nali nkifuna. Ky'oba olina kubeera naawe intelligence yo. Ky'oba olaba twabadde mbalala wano waliwo ababadde bapanga tuwangula tutya akalulu, tuyisaawo tutya ebiteeso, ng'omulala yapanga tukuba tutya abantu, tukola tutya violence. So kati abantu abaagala okuggyako gavumenti ya Museveni mu mateeka musooke muganye okusoma Museveni the man, Museveni the system, Museveni na buli kimu abikola atya. Awo tulina okuteeka essira. Bwe tutaateekewo ssira ate ng'abantu abamu bwe batera okwogera olwaleero nze ndowooza kisoboka okukyusa amateeka agamu. Ekyokulabirako bw'okola biometric nti omuntu bamu identifyinga ye ng'omuntu n'ekigalo, waliwo abalonzi ab'emirundi 2-3 abatajja kulonda. So tukkirize nti waliwo amateeka agayinza okukyuka, waliwo n'agalikyuka oluvannyuma lwa 2026. Ekibuuzo ekikulu kiri kimu, ng'okulonda kwa 2026 kati gwe okulonda kwa 2026 2026 bwe kuggwa oli ku mmeeza eteeseza Uganda oba toliiko, oba oli mu kuvuma bantu. Wenjogerera wano ndowooza Nobert Mao ne DP tuli ku mmeeza ejja okuteesa. Mathias Mpuuga ali ku mmeeza ejja okuteesa. Naye 2026 ng'ewedde ojja kwesangawa. Ekyo ky'olina okuteekamu. Ate abavubuka mu bibiina byonna kampe ekyokulabirako ekyange ekya DP, abavubuka muleme kuyingirira ntalo z'abakulu bali, tezibakwatako. Weeziri ogitegedde. Gwe bw'ogenda mu constituency yeewo akalulu okafunye otya? Bw'ojja oli n'akutwala otandika okukola ebintu ebitakuyamba. Kati bw'onootuuka okusaba tiketi y'ekibiina onoolagawa? Nja kujja mu kibiina nsaba tiketi. Bw'oba onojja n'osaba era ojja kujja osabe. Mr. Kennedy, sibula abantu tujja kuddamu twogere ebigambo olunaku olulala. Ebintu bino mbyagadde nnyo kuba tetwogedde bya bufuzi. Tukole okulowooza, tuyambagane. Kino kye kiseera ebibiina by'obufuzi okukolagana ebiri ebweru wa gavumenti oba ebiri mu opposition okulaba nti tutereeza eggwanga lino. Eggwanga lino tujja kulitereeza nga tuyita mu kuteesa, so si kulwanagana, so si violence, so si kuyisaamu bantu gaali. Ate tukimanye nti owa NRM simulabe, owa NUP simulabe, owa DP simulabe, n'ebibiina ebirala tubyagaliza. Bw'owulira ng'ekibiina ebibiina ngamba birina enzigi 2 era nze nyaniriza oluyingira n'olufuluma, nyaniriza nnyo ekibiina ky'Abampuuga n'ebirala n'Ebalukwago bijje, kubanga bwe twagambanga abantu ng'aba DP nti mu 6 baatubba ne mu gy'ekinaana kati nabo bakyerabiddeko. Tewali kiriwo mu byabufuzi
DP kyeterabye yensonga lwaki tuli ku myaka 7 naye mukuliko ey'embalala katugenderaawo. Wona abadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne Kennedy Mutenyu. Tukomye wano tujja okwogera ebigambo sabbiiti ejja katusabe nti anaabawummudde bulungi kubanga abadde mu kalulu ka DP bibadde biyitirivu okuva luli ndowooza twakola interview eri nga twakava mu kalulu ka DP tudanga mukulabagana tujja kulabagana sabbiiti ejja nga Mukama ayagadde akuuma atakuumira mpeera wangala ennyo Ssaabasajja Kabaka.